This is Caroline Marcah. No zamulaba ali more than happy. Ate wano tuina Fille Moton. Ensonga nti je tuliko ensonga MSCATs. Ano Fille mu chalawe yavudde ne statement egamba nti my mama habi ali fine mulambu bulungi nnyo n'abaana be balamu. So when you say that ntambuza obulwadde manya abantu bangi badde bamutaddeko ekyo kuba nti atambuza obulwadde mu balamu nale ne post abaana gye bakola ne bagamba nti badde balulatinga ono omwana aliwa arumina babayita aruminibo gundi Caroline Marcah nti wasoma naye you alumin ansanga nvuddeyo. Okay. So abagamba nti wakitomera ekiweke nga Caroline Marcah yotolaba bwanyirira nga nigwe balumiriza okumenga bagamba ono omwana amire ekiweke Caroline Marcah mbw amire empeke mbo ogundi amire empeke Fille ne Caroline Marcah mulamu by the way Caroline Marcah yagenda okwenjinga okutegeera nti bali mu relationship relationship yaliyo babyali byali kagali na mawulire because I think and I believe that Caroline Marcah can do that. Or love you someone I've done confessing that, you know, I'm HIV positive. Negative, but I'm negative positive. Babera positive. I'm HIV positive, and you go into that relationship. Just that I think Caroline Marcah wanted to be therefore. By the way, a relationship where you batonda Jessica Kasanti yaliyo yaleetera nnyo Caroline Marcah okubeera mu mawulire kyamuyamba nnyo n'agenda n'akola oluyimba lwo n'alutta ye kati aliwo okitegeera ne tumulaba nga avuddeyo kati yakolangako ne DJ Shiro awo ekiro mu kkoona ne DJ Shiro nga MC right now ali kumakula yafuna big deal so naye ng'agundi yamererawo nnyo remember Katsi we basajja nababaddewo mu ndongo tomulaba okubeera ow'embazulu kyemumanyiko lugambo lwaluyinira Katsi bwakusanga ng'olina byokola bwakusanga opama pamira ddala okitegeera si wa mizi naye nga amanyi kye bayita okupromotinga omuntu both musically then neno mu media bwakwatako Caroline Marcah kibadde kifaananyi kya so twagadde tujje tuveeyo tubawe information ku kituufu many people like bano kati beeyagalako bo Sibalwadde otunulira mama habi ekingo batawanya ku nsonga ya mama abi bagana edda mama habi mulwadde nedda naye avaayo lunye n'akyogera mbu bagenda ne beekebeza abale bonna bano ekintu psychologic gundi ekisooka byonna abaana abasinga kati balina yagenda obazaala ng'olwedde musajja mulamu bulungi nnyo okitegeera kaakati bano abaana abalala baliwo abatoototo ezo tumanyi measures abasawo ze bakozesa okitegeera abo bategeera nti n'omukyala ne bw'abanga mulwadde for instance nga tata mulwadde n'omwana mulwadde ekyo kimanyikiddwa nti abaana b'ennaku zino tebakyabazaala n'abalwadde mpoziko nga mulerwa yazaazisizza naye omukyala yenna azaalidde mu ddwaliro eddungi basooka nakukebera musaayi bw'oba oli lubuto ne bategeera nti oli mulwadde oba toli bw'oba mulwadde ne bataasa omwana within the process wali ng'omukyala asumulukuka kyakubiri chances z'omukazi okulwala ng'omwami mulwadde ng'omukyala si mulwadde nazo zisobola okubeerawo kisobokera naddala ng'omukyala wansi eyo ayina amazzi kye bayita okuseerera ng'erigenda omugga ekirwaza abantu obulwadde buno eba blood contact ate ereetebwa friction etera kuleetebwa abakyala bano bannabukalu buli bw'omukuuta bw'oti obuli bali babuvaako ne kireetera omusaayi ogwo kukola ki tosobola kukozesa ku buto n'oseerera abuto tasobola kijjayo bulungi ate amasavu g'embizi gali amazzi agalina kyago ate ago nago gaba gajja kukulwaza gayinza okuleeta omugejjo wansi eyo omukazi gakuleeta
kyobuli kintu kiri ku byakufuna ezo kigeza bugeza era n'omala ogateekayo oyinza okubunduka obanga lino eriwali livikisini libbojobbojo erizina mu gundi za gravity so munange buli olunaku olwo international AIDS day buli we lucelebrating weriyo abantu abajja ne bakonfessinga ne bakakasa bulungi nnyo nti ndi musajja wa famire y'abaana 5 mundabo ne mukazi wange tumaze emyaka 15 mu bufumbo maze n'obulwadde buno emyaka 10 nze ndi mulwadde naye mukyala wange si mulwadde okitegeera tuzze tubiraba era MC Katso okuvaayo n'akyogera nonyi mu campaign zonna si mawulire ekyo ekintu kibaawo era n'abasawo bakisomesaako kyayamba nnyo abantu abalala naye ayina waafuniramu. I have a friend of mine nabadde naye jjo twabadde kaawo gye tusambira akapiira eri omanyiyo n'abanene ab'enjawulo omusango agusalira gundi Katso ono bwe yavaayo n'abanga bulwadde kitegeeza nti oli mulwadde yagamba kuba naye serebu munene yagamba ate lwaki ovaayo weeteeka mu bintu by'okwegadanga by'omukwano bitya okwagala ono n'oli abalwadde ba Silimu kitegeeza bajja kubeera nabo baagale buli omu anti kakati Katso okuva lwe yavaayo n'alangirira ani gwe yeegadanga ono kati mutabalya anti kakati omuntu bw'avaayo n'akakasa nti mulwadde omulwadde naye asigala alya that is nga mukiriziganyizza okulya ziba agreement within 2 people okitegeera kati bw'aba yavaayo n'announcinga nti ndi mulwadde gwe omukyala yenna gwalidde kitegeeza amaze okukiriziganya naye ne repercussions azimanyi bulungi ate era basobola okukozesa protective gears naye muntu alina omubiri bw'oba omanya nti kati si mulwadde mugambe nti twambale era kyemanyi nti kati abaana bonna kati ssaawa zino baasabula bambala okitegeera kuba nabo baba bamanyi bulungi nnyo nti omuntu gwe ŋŋenda naye mu kaboozi kano mulwadde era nina okwambala kati kitegeeza kati ate bamwesonyiwa gwe ng'okyayagala okukekeza ennyago bw'olwala kikujjako engini kola ate balwadde banno ki kati sinaye abalamu asobola okubaliira ddala wamma kati sooba oli ali akasita mukkiriziganya omuntu yenna kasita akkiriziganya n'omuntu nti kati ŋŋenda ne kati si mulwadde ffenna kondomu weeziri muzikozese naye anyumire byetaakyusa oyiro emmotoka etakyusa oyiro esobola okutambula obulungi gye batakolako saavisi mama habi tamala emmotoka yakati motoka nnene nnyo okitegeera yeetaaga bamakanika ab'enjawulo abanaagikolako saavisi so nze kati sisimunenya bw'aba alya omuntu yenna avaayo n'alangirira nti mutuufu ndi mulwadde kitegeeza aba amaze okuteekawo gundi embeera nti gwe abataddewo alaati ne bw'aba akufuŋŋanye ne mukkiriziganya mujja kukozesa obupiira guggwe okitegeera so nze kati simuwa credit this advice goes to people there aba getting in love ne baserebu mwegendereze mwambale obupiira waliwo bino babita bya pink ebyo ekikulu kyakwekuuma ate waliwo n'akamajja ke baŋŋamba mboba ku mubiri osemanya waliwo ne Rough Rider waliwo Kiss ate yo osobola owunyanga akatunda okitegeera simanyi strawberry simanyi chocolate oba akagisumula owunyanga akatunda muganda gomala ozanya ensonga ewunyanga suweji n'oluwoowo oluli wali n'ogamba bannaye akagundi honey pot honey kahani bw'omala n'okakola katya nakeera kagundi okanaabayo okayisaayisaayo naye obuntu obwo bujja butula abaana nze nkubuulira abantu bateekateekamu bikemika ebitategeerekeka so abaana abawala njagala ekintu ekyo mubeere mukozese ebintu ebiri nakyo ngende njije nga wangiridde onywera ka akra bw'omala waliwo n'eddagala egganda lyosobola okunywa awantu eyo ne wabeera nga ng'akawowo akavaayo mu butuufu kalinga ak'olumere luno luliko n'akawowo omanye ettooka eryo nga balita wange Mandela alina gyagenda eyo n'alya emmere n'amalawo olutooke
nyongera ku lutooke malewo oluva babanga bano abasajja ab'olukwesikwesi maka sajja nno nga basala olukwesikwesi okufundukula emmere kakati baba bamuwa essowaani y'emmere bamuwerako n'enva kakati asooka n'asabula emmere eno ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu enva ne zisigalamu naga banyongere ku gundi ku kamere malewo akava kakati bw'amala enva ku luno zaavuga sipiidi okitegera yongera oluva malewo olutooke lwange all in all eno gundi egenda eri mwenadde batategeera nti katsi abakyala be bonna balamu tebalina buzibu bakyala balamu bwetyo tugenda obeera nga tutambulira ku mukutu gwa Megatron Media tugamba nti obeera nga osubscribe likinga ate obeera nga osharinga ate nawulala n'omulwadde genda mu Shafik Property Services baguze ettaka enamba gikuppa okwako kapanda akali awo bakubireko poloti ziri wali wakiso kabasanda empiji ate mpiji kabasanda futi 25 kwa 5 milioni 2 wofesi zaabwe ziri awo mutundwe kisigula along Bunamwaya Road kubira mwami Shafik aberenga aguze ettaka ery'omulembe kati yagula dda bantu baba ayinza n'okugula kwagenda oteeka ekitebe ekirabirira abalwadde bayinza okugula by the way wa Shafik gavumenti egenda muteekamu akasente ayongere okusensitize kino nkiddamu nkyogera abantu balwadde togenda kuba live muwoza waliwo campaign Buganda gyeriko 224 nga Silimu aweddewo ebyo byonna bijja kutuusibwa like bijja kutambulizibwa nga bwe biteekeddwa okutambula nga namwe kenyini muvuddeyo kulabika nti mwekuuma naye bano abaana abali enjere muganda wansimanyi oba omulanga gwa kabaka naye abaana bali ennyama simanyi za akanyama njagala keere simanyi nkoze nti mwambale gambutusi bw'oba ogenda mu bikonde tokuba bbeeya nnako teekako giravuzi muteekeko gloves mskats Karen Marcah Fille Muton ensonga gye tubadde okunaku olwaleero Megatron kolisigala ng'olaba ebisingawo with breaking news.